Uno Kadaama mu kulya ennyama embisi yeekansa. Ennyama alya mbisi, enkoko alya mbisi, kyokka ali mu kiyumba eky'omufirisuuti. Wabula mukazi wattu ayinza okuba nga naye kyamususseeko mpaka bwe yavuddeyo n'akola caption n'agamba bannange kiki kye nsobola okukola n'endekeraawo okulya ennyama embisi. Kati nno omukyalo ono asaba ku magezi go gw'alaba vidiyo eno oba oliawo nange kiki ky'asobola okukola asobole okulekeraawo okulya ennyama embisi. Tugenda kuba nga tweyongerayo nina bye ŋŋenda okwongera okwogerako ku vidiyo eno. Nkusaba weekuumireko mukwano mpaka ate gyeggwerako ogenda kuba nga otegedde kiki ekiri emabega wa kino era kiki ky'alina okukola okuba nti alekeraawo okulya ennyama embisi nga naawe bw'otuwaako ku magezi awo mu comment section. Naye nsooka okubaanirizaako abalabi bange mbaanirizaako wano ku YouTube channel Amanya Maggie nga bulijjo mukwano gwe eyeekuumira ku channel eno nga buli vidiyo gye nteekayo ogiraba mukwano okola kyatabu nnyo ate mukwano gwe alayikinga nawe akomentinga okola kyamaanyi nnyo okuba nti channel eno ogiyimirizaawo. Singa si gwe kulayikinga vidiyo na kukomentinga oba oli awo n'alibadde sikyapostinga naye buli lwe mulayikinga n'okomentinga nziramu amaanyi ate agongera okuba nti munnange mbaako bye mbateerayo. Weewaawo ate omupya eyakatweyungako nga gw'obadde otambulatambula n'ogwa ku channel eno nga gwe gusoose mukwano eno channel tusingira ddala okuyisaako ebifa mu bankuba kyeyo. Ani amulwadde, ani yeetaaga ku buyambi, ani ali mu ssanyu, ani yeetaaga ku ddagala, ani yeetaaga ku magezi. So tuleeta vidiyo ezo ne tuba nga tweyambayamba nga ffe bankuba kyeyo ate era ne kituyambako n'okuba nti tumalako kontrakiti zaffe bulungi ne tukomayo waka nga tuli balamu. So bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusoose okuyita ku channel eno ebyo bye tusinga okutambuliramu. Weewaawo oluusi tusuulasuulamuko ate kubiva ku sayidi endala. Era wobanga otukoneddekaawo kagambo subscribe nobanga otweyungako mukwano nkusuubiza nti togenda kubanga wejjusa okufollowinga channel mosi naddala nga bw'oyagala nnyo okumanya ebifa mu kyombo ky'abankuba kyeyo oba nga essaawa yonna osuubira okweyunga ku bankuba kyeyo si nsonga nsi ki gy'ogenzeemu. Mukwano channel eno ya mugaso nnyo gy'oli bingi nnyo by'ogenda okuba nga oyongera okumanya. Weewaawo tweyongereyo ne mwana muwala alya ennyama embisi ate nga Kadaama. Bwe mbiseyise mu komenti z'omukyalo ono ndabye abantu bangi abaliko ekizibu. Mulimu abagamba nti nze ndya nnyo ettaka. Kyemmanyi nti omuntu alya ennyo ettaka omubiri gwe gubeera gulaakinga iron. Gubeera gulaakinga be baba osanga nti alya nnyo ettaka era ebiseera ebisinga kibeera nnyo ne mu bakyala ab'embuto. Mulimu abali ettaka, mulimu abali ebbumba, omubiri gwe gubeera gulina kye gulaakinga. Kati ne mbeeramu abalala abagambye bannange nze mu nnyambe nze gwe ku muceere omubisi neekansa. Bannange abantu balina ebintu. Ye agambye nze ku muceere omubisi neekansa ndi omuceere omubisi nga naye asaba ku magezi akola atya okuba nti aguvaako. Kati ono ow'ennyama embisi gwe ngenda okusinga okwogerako nnyo. Kiki ekiyinza okuleetera omuntu okuba ng'olya ennyama embisi? Kubanga tukimanyi nti ennyama embisi amazima gali nti teriika. Olaba ne weeba efumbiddwako ng'efumbiddwako naye nga teyidde era ekulema okulya. Omuntu alya ennyama embisi abeera ebiseera ebisinga abalibwa mu bika by'aba cannibals. Cannibals beba abasezi abalya ennyama embisi kubanga tumanyi nti omusezi yalya ennyama embisi. Bwe tukimanyi oba bwe twakula tukimanyize bwe nakula nkimanyi omuntu alimu olwo olucannibals olwo y'omuntu asobola okulya ennyama embisi. Era ndabyeko mu comment section abagamba naye gwe olabika oliko ekitambo naye nga tukitegeera ate ekitambo ekyokulya abantu. Kuba ekitambo nti bwe kiba kirinnye bw'oba tomaze kulya ku musaayi oba okulya ku nnyama embisi mukwano mbu tosobola kutereera. So kati nze ndabyeko abasinga nga bamugamba nti alabika aliko ekitambo. Kw'oyogera ki ku nsonga eyo? Kubanga mu butuufu omuntu waliira ennyama embisi. Ennyama embisi
nga tolimu yadde okwesisiwalamu era nga gwowulira kyekyo. So omukyalo ono nze nange ngamba ayinza okuba aliko ekitambo, ate nga tukimanyi nti ekitambo ekyo si kyangu kyakuwona. Ate abakyala abo abamu abava e Uganda ne bagenda ku byeyo nga baliko ebitambo, ebintu ebyo babeera babimanyi nti babirina. Kati families zaabwe balina ebintu bye bakola ne bamugamba agenda kati tumaze okubigira tekigenda kubanga ekitambo kijja kikulinnya. Kati nze ngambo babalina engeri gye bakikolamu ne bakiwooyawooya n'abeera nga tekimulinnya, kweyambula ngoye, kudduka misinde, kwagala kulya balamu, naye nga alina okuba nga alya ku nnyama embisi. Kubanga tukimanyi nti firigi z'Abawarabu teziggwamu nnyama mbisi era teziggwamu nkoko. So ndoza we kimulinnya ng'agenda asalayo kapiisi ng'alyako nga kakkana. Lwaki ngamba nti ebintu ebyo bintu babeera babimanyi, naddala families ezirimu ebitambo? Emabegako waliwo omuwala gwe baatikka, ye baamutikka. Sometimes mmanyi okungamba naye mage olina stories nnyingi. Yes, omanyi buli wowangalira mu society ey'abankuba kyeyo, kati engeri gye ngiwangaaliramu ennyo nti neekuba kukola nti be bantu b'enkolamu. Oba oli awo n'ajja n'akaaba kino, oba oli awo n'akaaba kiri, oba oli awo ne bakuleetera amawulire nga oli yatambula ne munne nga kimuguddeko, n'ajja n'akugamba omanye ekiriwo nti kye kino. Mwana muwala yatambula n'agenda, yali Saudi Arabia eyo ng'alina ekitambo. Omwana omuwala banne be yatambula nabo okugenda e Saudi Arabia batuuka nga buli omu agenda ewuwe gy'agenda okukolera, mu kyumba gy'agenda okukolera, nga Kadaama ono nga bamanya amaka agalimu kamera, yali mu maka oba baamuteeka mu maka nga gajjudde kamera wabweru wonna. Era beka family yali yakolamukko ku kasente nga weekali. Kadaama nga kamera zimukwata nga yakamala olunaku lumu mu kiyumba ewa boosi we, ng'ekitambo kimukwata nga yeeyambula ngoye ng'atandika kucekyera bweru, bwe yeetala ebweru olujja wonna bwe yeetala nga ku kamera enkeera bamulaba ku kamera, nga bamukwata nga bamuzza ku ofiisi. Naye Kadaama yayogera amazima n'agamba kituufu ddala ewaffe tulina ekitambo, naye abakadde bange balina bye baakoze ne baŋŋamba nti ekitambo kino tekigenda kunninnya nga ndi eno. Yatuuka ku ofiisi n'ayogera amazima kubanga mu nnyumba ew'omuwarabu bali tebasobola kubitegeera. Naye we yatuuka ku ofiisi waliwo supervisor nga Munnayuganda, n'annyonnyola ekituufu kubeera supervisor yali abitegeera, yali Munnayuganda, n'ababuulira amazima. So kati abantu abo ebiseera ebisinga babeera bamanyi ebintu byabwe nti babirina, naye ne babeerako oluusi bakadde babe bye bakola ne babalimba nti bw'otuuka eyo tekigenda kujja, kumbe kigenda kujjira oluusi mu ngeri endala. Naye waabanga sisita ono talina kitambo ng'ewaabwe tekiriiyo, kiki ekiyinza omuviirako okulya ennyama embisi? Era muli neebuuza nti we yabeeranga e Uganda wano ennyama embisi yalinga agirya oba yali tagirya? So nze kwe kulowooza okwange ngamba nti ayinza okuba nga mu family waliyo ekitambo, oba oli awo ng'oluusi naye akimanyi, naye nga waatuuse kati awulira akikooye. Singa omufirisuuti agwa ku mwana muwala ono nga ali mu kulya nnyama mbisi, golowooza omufirisuuti agenda kulowooza ki? Era yeebaze Katonda nti ebbanga lyamaze walabika omufirisuuti tamulabanga. Ate kiteeberezebwa okuba nga ne mu ffumbiro temuli kamera, kuba singa kamera zaamulaba dda baali badde bamulaba ng'alya ennyama embisi. I think yali badde ne mu nnyumba eyo takyabeerawo. Bayinza okuta ne bagamba waaba asobola okulya ennyama embisi talitulumira abaana. Kuba mulaba ebintu ebyo by'abakanibozi abaseze abo mu nsi zonna bibeerayo, era nabo babeera bakimanyi. Tayinza kulaba ng'olya ennyama embisi n'ateeraliikirira. So mwana muwala oyo mumuwe ku magezi mu comment section yo, kubanga amazima nze kyemmanyi nga nze era nja mugamba kwewaayo mu kusaba afune deliverance, kuba nze ndaba ng'ekyo ekitambo era ge magezi ge nnyinza okumuwa nti yeeweeyo nnyo mu kusaba abe nga munnange afuna deliverance, kuba nze ndaba ekyo kitambo. Enewe okuggyako nga waliwo omuntu omulala ali eyo ng'olinayo eddagala ery'enjawulo okusinga ku ekyo, tuyambekawo mu comment section
kiyinza okuba nga tulowooza kitambo ng'oba oli awo kirwadde nga mulimu abantu ababirwala tomanya. So munange mutuyambeko awo mu comment section atwetaaga eddagala kikyayinza okukozesa. You never najja kubayita labe video eno. Ate era ekirala twetaaga n'okumanya gw'olowooza kiki ekiri emabega w'omuwala ono okuba nti alya ennyama embisi. Wekitaba kitambo gw'olowooza kiki era kiva ku ki omuntu okulya ennyama embisi wabanga talina kitambo. Alright, mubadde balabi balungi mukkiriza te video eno tugifundikire waneeno. Amanya nsigadde nga nze Maggie Mukwano, tusinkane mu videos eziddako. Mweraba.